Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Taina kichamu kyayogera okugamba nti kitange okimutawanya addiction ya mwenge nabiragalagala abayogedde kibi era kati bana abankusera bali bamuwasamira kyeraze lwatu omwana ayagala kitawo okusinga aba abasirusiru abba yagenda okufuuka mulekwa nga kamiliyoni afudde zinembo tezina kyezigenda kuba abantu bano ab'emmundu bo balowooza bulala kali bannabyabufuzi ba wano bampuuga abedi tebaba nabi balinga nswa tetukyasobola ku celebrating peace and stability yaletebwa government eno nga police ekola ebyo mugende mukole ne government yatta abantu bano nga gulwana nti ogirwanyisa zijja kukaba obuziga bw'ekirogo wowenze afudde zisigale nga zikola ku byazo ono mwana agenda kwata kyalina amuyamba fulufiga ireki ekirwadde bakita mental catatonia okusinkana kwa Bobi Wine ne Katikkiro kiraga kitugambe nti tewaliwo bad spirit between them. Bad spirit esobola okubaawo ne this is politics bino bya bufuzi mulimu omukazi eyava mu family ya Nabosa yatta kabaka nemu obotwa obote gwe yasindika oyo omukazi gwe boogerako bamita tatuseka nnyo noleto family eyo nge mulimu musaayi obwakabaka bumuli musaayi yabwagala nnyo era nga awanye ekitiibwa kabaka we n'olwekyo omuntu yenna aba takiraba mba neewuunya bwewuunya era nemmanya nti tuba tulagawa ensi eno ebeeragawa tusiimenga ku bantu abakola obulungi mwami Ssebugwawo munsonyiwa okwogera kino obwakabaka bwa Buganda bwandibadde buyimiridde wamu naye okumusiibula Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Omulungi agenda maaso n'okubeera nga otalaba njagala okubeera nga nkwanirizaako nate n'okubeera nga nkubuuzaako eyo gy'osinziira okubeera nga owangalira okola kyamaanyi gwe nno yasubscribinga edda ku mukutu guno kyo kya makulu nnyo nnyini ddala yonna gy'olabidde vidiyo eno weekusanze mu mbeera yonna gy'olimu ate ekyo tukyebaliza Katonda nnyongera okusaasira abo abaviiriddwako abantu baabwe kitalo nnyo nnyini ddala. His Excellence Robert Kyagulanyi Nsenta mu principal wa NUP yaviiriddwako jjajjaawe omukadde Aida era aziikiddwa leero ssaawa 8 kitalo nnyo nnyini ddala. Bannakiboga abaviiriddwako chairman wa Lufulabi chairman Mulika abadde akulira ba chairman mu Kiboga district kibi nnyo nnyini ddala nakyo n'abalala be tutategedde waliwo n'abayeebise nga tebannaba kufa eno Uganda buli kimu kisoboka ne tubanirizaako mu weekly recap we tugenda okukwatira ku nsonga ez'enjawulo. Nze Deni omukulu nsanyusa okukola banati nange okusanga bannakampala bannayuganda muli mutya mwenna abali wano n'abali ebunaayira yonna yonna gye musinzira okutulaba ku mukutu Beyond the newsroom no ye weekly recap nga bulijjo tubaawo okubataganjulira ku nsonga ezibadde mu week nga webadde etambula n'okuzisunsula okuzitematema muzitegeere abatazitegeera abamu ziba zabayitako ekituufu tubadde mu ggandaalo lya Ssekukkulu bane kulikayo mu Christmas nze nabadde waka kuva nga 24 sitambula kati kyekigaana ekyokutambula abankusere baba bangi muzina ennaku bano bannamenya akabokisi namenya akabokisi bulijjo nsondeza Christmas ffe bujjo tukyakala kati waliwo abalinda Christmas bakyakale kati woyagala to balinnyire mu ssanyu lyabwe bakwambaza ebyuma oyagala fuuka nga Frank Gashumba yagambye Ssekukkulu ejagulizibwa baavu bankuseere ekigambo ekituufu kuba kati kadi abantu bafenga nze bulijjo tukyakala tugenda mu mabala gaffe tunywa bbiya mu budde bwaffe abaana tubatwalako out mwaka akaseera kennyini tetulinda Christmas engoye tuzigula buli kaseera
kati bw'oyagala ate wenyige mu luno olunaku lw'abankuseera baasonze oli aterese akabokisi kalinde Desemba 25 akamenye agende yeyagale apangiseko emmotoka avuge ajja kujja atamidde ajja batomera kati ffe tusigalako ewaka ntubaleka nabo beeyagale kwegamba sekukulu mwagirekedde ffe abankoseere ffe tetufuluma munnaye ze ennaku zibambye era abantu abasinga muli nekkoona baliguliramu obulamu kati tulina omusajja waffe gwe twalaba mukubirawo amasasi bambi is it Julius? Yeah, Julius. Yabadde akamotoka kano buno nnyongeza ng'avuga obudomola omusirikale namukuba amasasi so kati olina okwegendereza zino ennaku ziba nkambwemukko omwaka nga guweta ekkoona guti gubaako ne beguzinga kati kiba kirungi bakuzingire mu eri ekkoona abatamivu baba bangi kino ate kisukkako era ne poliisi ekulaga nti obubenje bubaawo nnyo mu zino ennaku okusinga ziri ennaku endala kati obubenje poliisi bwesobola okulikodinga n'abantu ababbiddwako ebyabwe okuva nga 24 paka 31 oba nga 2 ate babukubisaamu obw'omwaka omulamba kati nina mukono ngi babadde osoma ku aerobeach nga baŋŋamba eno bali mu kuba abantu ababbi bali mu kubba amasimu eggaali z'abaana bano simanya bano ab'enkoola nga kyezeekola okitegeera So Christmas rate we yabadde Christmas ebamu obuvuyo bungi naddala eno ewaffe mu Africa kajamu yabadde mwitiri bantu badda mu byalo okitegeera abantu bapaaza ebisale by'ebbeeyi emmotoka entambule bayabuseere so kati ffe tugezaako okubeewala n'ogamba kanzika kanembereko ewaka ensowera zimpunyeko ensiri zinnomeko ennaku nga 3 kuva 24 25 26 leero lwenvudde ewaka 27 Okay, mwebalegera basobola okubeera nga nno mutulaba Julius Chabey nange Deni nga bwomanyi Christmas n'eggandaalo ranks akyagera mu maaso n'okuba nga aginyumirwa naye ajja okubeera nga atwegattako essaawa yonna oba oliawo ebintu bijje bigenze mu maaso n'okubeera nga bitambula olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddeko mu bitundu by'ekitovu Masaka nga bagenda mu maaso n'okujjukira omwoyo gw'omugenzi Frank Senteza ono nno nga yatomerwa emmotoka ya poliisi wali e Busega bali bava ku kampeyini za Mathias Mpuuga e Masaka 22 omwana ono n'afa abaddeyo Mpuuga mu kujjukira omwana oyo simulabye abasajja abali b'enkwe batyo bwe babeera abasajja abali b'enkwe batyo kati ababana balugulamu obulamu ku lwabwe okitegeera abali b'enkwe batyo bwe babeera famire kati yafiirwa omuntu waayo yafa alwanirira Mpuuga afune kalulu kati waliwo noono omwami bamuyita asidi Kasiyano Wadiri Kasiyano Wadiri gwebakulira Bobi Wine mu Arua ne Kawuna alyoka afiireyo kati naye abo nabo akalulu olwaggwa kati anyway politically saamunenya kugamba nti agenza na kibiina kya anti kuba yagenda mu kyamugisha muntu ekyo kyo saamunenya kuba politics watyo waaba naye okuba nti family eno gibeereddewo otya buli batuuka okujjukira omuntu waabwe yafa ku lulwo kikyokolawo kikyozza eri ensi bubaka kibwowa mugende mukole ne gavumenti yatta abantu bano nga gwolwana nti ogirwanyisa kyekibi kyenfuna bwe buzibu bwenfuna mu bannabyabufuzi abatalina migongo abalinga enswa ebyo bannabyabufuzi balinga enswa omugongo gwayo gubaako ebyoya naye osobola ogisanga ku makya nga ku ebiri lunokudo olweggulo ng'enswa terina byoya ku mugongo naye ng'ate esigala etambula kale bannabyabufuzi baawano Bampuuga Abedi tebaba balinga nswa ku makya baako ebyoya olweggulo nga bikunyuseeko naye ng'era esigala etambula okusinziira ku Mpuuga yagamba embu Bobi Wine ajja kujja yaddemu yeetereza oba oliawo bw'aba waakwagala kwogera naye ebyo I think Mpuuga siye muntu kati akyaweebwa obudde Mpuuga takyaweebwa budde mu ngeri emu nga tuyita ku Frank omusajja ono yakubiddwa amasasi lwaki ab'ebyokwerinda basiwuuse nnyo empisa okutuuka awo ndabye bannaddiini ab'enjawulo nga bakivumirira okuli Musumba Sirwadda owa wano ku Victory ng'agamba ab'ebyokwerinda ebitongole by'okwerinda tebikya valuinga bulamu bw'abantu Julius statement yeyo ntuufu eri ab'ebyokwerinda baakuno ab'ebyokwerinda
tebavalyoyinga bulamu bw'abantu. Lwaki oli omuntu omu azza abantu ku bbali n'abakubira obugombe vaawo kyekyasiza omusajja ono? No, kati nga tunagenda mu maaso bannayuganda mwenna njala nsooka ntwala omukisa guno mbakubira omulanga nti olaba omuntu alina emmundu si mu bubi bannaaye naye abantu abo mwegendereze mudde ebbali. Tokikola nti wakuba oli mutiitiizi naye ku lw'obulungi bw'obulamu bwo n'abantu bo. Abantu bano ab'emmundu bo balowooza bulala. Ekyo kye njagala obbagamba. Tuba nabaawo ku bizimbe era nga bakuma ku bizimbe. Naye ffe twanguyirwa nnyo basikali b'ebiti okusinga ow'emmundu. Ow'ekiti tosobola n'omuvuma n'omukuba n'empi. Naye omuntu alina emmundu niwe omugambye ekyamagezi asobola okukuba essasi. Abantu abo balina ebizibu bingi kye njagala obbagamba. Emisala gyabwe girwayo. Njala mukirowoozeeko. Emisala gyabwe mitono. Ekyo mukimanyi mwenna. Abasirikale bafuna omusala mutono. Ensula yaabwe mbi. Ontegeera mwenna mukimanyi. Sisa tetwala mwefule nti temubiraba. Mumanyi gye basula abasirikale bano. Okitegeera abasajja enfuna yaabwe ey'omusala ntono sene zigenda okujja nga tezimumala na kulya go ge mazima. Ono yakuba mukama we yali ani? Ono gundi minisita gundi yali engola Samu engola gwe bakuba. Ayina omusala abanja tebanagumuwa ono azimusaba ate akimanyi bafuna ssente balina ne ze babbiye ze bagabanye. At least mukwatire kwezo omuweeko. Okitegeera teyakikola. Pointi yange eri nti omuntu w'emmundu wakugamba nva mu maaso ne woba nga gwe mutuufu 100 ku 100 ng'agirina aga Katonda mu lutambula omuviire tukwegayiridde. Bano tubalina ebizibu bingi. Okitegeera naye tekibakakatako kutta bantu. Ekyo tekibawa beetu kutta abantu. Saagala ate nabo nti tubawuliriza naye ku bulungi bwo gwe ng'omuntu bano abantu ebizibu bye balina bingi bibumala. Kati ajja kugamba ekintu omuddemu either mu ngeri gy'olowooza nti gwe omuzzeemu kiri appropriate ye alabye nti omumanyidde. Okitegeera kuba tewali nsonga yabaddeko ya musajja ono sasi okumugamba nti dde emabega namugambe emabega wali ababooda mbanyige bw'oyagala nyige kuba nange waliwo ere yaŋŋamba va mu kkubo naye nga ŋŋamba nve mu kkubo tuli akakakubo kawo ku gundi wano olaba nga ku Ssekabaka akakubo kamanyi kafunda tekasobola kuyisa mmotoka eneyitawo oba overtake nga tinga neri wali ezijja bali bayisawo yali ani waliwo omukungu gwe bali batwala nti va mu mukama wange emmotoka njikube mwalo akasenti nvudde mu kkubo. Ontegeera tembuza oyagala kuba guno mwalo omanyiwo ku Ssekabaka ng'okkirira ewakaliga ekkubo funda emmotoka emwegenda emwege tesobola kuyita mu 2 oba 3 kati jamu mungi aŋŋamba va mu kkubo namugamba mukama wange oyagala njikube mwala muli ogwoyitewo. Nadini omu ono yagenze n'agamba ensi ezimu yawummulirako mu California n'abantu bwe basasula omusolo era bakola enguudo ezimu ziyita waggulu endala ziri mu makati buli wamu waliwo n'ezitayitibwako ng'abantu basukka abasatu abali mu mmotoka. Lwaki bo bano tebakola amakubo gaabwe ge batambulirako oba tebaagala bantu? Lwaki ye ssemateeka kikaaki agamba nti buli muntu n'afunyeyo obusente bwe n'ajja ayingira ebyobufuzi jjojjo wano bamukwatire emmotoka bamuweridika bamutereko n'amagye agamukuuma agenda ayimiriza ejjamu okuva eno okutuuka eri. Ensi ezimu ze tulina ng'abakulembeze bajja tebamanyi bibyo byajjaamu waabwemu wakwata nabo bayimirira. Ne President Museveni ye kennyini bw'aba anaatambula okuva Entebbe basiba emmotoka essaawa 3 namba ng'akyanaaba n'agenda atikkulako n'emmanju n'amaliriza n'alya emmotoka ne bweyimirira ebusega afuke mu kimotoka kyeki nga mmwe abalinze ku Northern Bypass mukyaliyo ng'abali eno ku Entebbe Road wane ow'ennamasuba naye nga bakyaliyo abali ekajjansi babasibye abave mu Nnyonyo babasibye. Lwaki balina nnyo self entitlement gibeeweeyo nti boy balina okuba na buli kimu. Kati oyo omuvubuka mbu babadde batwala na keeke tibiriza mu kamotoka kaabwe ka pick-up kakaki ako kabangali ababadde nga batwala na keeke tebalina mukungu babadde naye mbu badduka bagenda kutwala keeke ku kapate ke babadde nako. Enguudo tuli mu nnaku za jjaamu enguudo nfu nga we mwazisanga nga muwamba gavumenti temuzongerangako.
bana basajja bakola enguudo mu nkola esinga okuba ey'ekijega nti oluguudo balusanga nga si lwa koolaasi nga lugazi bulungi luyisamu emmotoka nga 3-4 bwe bamala toddukola ne balufunza nga luyisa emmotoka egi ekyo mukimanyi munjulira nti basanga oluguudo nga si lukole nga jasi lulimu kale binnya ne balukola kyendaba ow'emmundu omulaba kola ekisoboka kyonna omwewale kuba bo balina ebizibu bingi kati lwaki yadduse nga amaze okukola ekikolwa ekyo nti ebizibu byalina biyitirivu naye ebizibu byalina biyitirivu omusana tewali kati bakwata bodaboda naye wataliimu nsonga besasule wiiki ewedde tubaddewo nga tuyingira akatandika 2 awo mu nnaku za 2 nga bakwata ababodaboda abo ku Kampala Road awo nga ku mapeera nga bajja basirikale nga nseenene ne bazigwamu bati oba olina omusaabazi oba toyina tebakubuuza pamiti tebalina kye bakubuuza wali eri wansi ku kirokotawa wane wali buli lunaku kafuuka katale tebakubuuza pamiti tebakubuuza ki ne oba obiyina buli kimu bagikwata ku kimotoka wali n'okukuyoola lwaki piki eddugala muganda wange olutuuka wali simanyi teza break down emitwalo 4 okutuuka wali okugijjayo emitwalo 2 10 ku 2 tolina musango tolina kyokoze kati yembeera abasirikali baffe gye balimu naye nga munnansi gw'oyisa mu mbeera bweti yasasula omusolo munnansi oyo kyayitamu kyonna yogwe okubeera wooli naye mutugamba mukuuma ffe gavumenti eno erina ebintu byali yeeterezezaamu naddala mu byabakwasi b'amateeka naye ate eyonoonye gye kirudde ng'eruddewo eyonoonye. Can we take it as we celebrate the 40 years of NRM nga tucelebratinga embeera efaanana bweti tetukyasobola ku celebratinga peace and stability yaleetebwa gavumenti eno nga poliisi ekola ebyo okitegeera tetukyasobola abantu betwagamba nti twafuna obwetwaze era twefuga 62 years of independence. Are we really independent nga abantu bayisibwa mu mbeera bwetyo? Tuli independent ng'ensi okuva ku bazungu naye era si kyekiri awo kubeera obuyambi tubujja eri bo kati the more government gyerwako it undo its earlier achievements sekita kitava ku sengejjero ekifuuka wankindo kati gayiwaalwako you undo your earlier achievements nti waleeta eddembe n'oleeta abasirikale okuba nti balimu empisa yakiyita professionalization of the army naye kati ogasa amagye ne poliisi ku lunguudo nti bakuba traffic ab'amagye nabo. Yes, poliisi yagikyusa n'efuuka y'amagye kati traffic mulimu ab'amagye balina n'emmundu assault rifles AK47 kuyimiriza nze atalinako ennina naye omundu bweti bano abamu mutukanga abasirikale bayive bakozesa ne badriver kati accident oli owamwekanga n'alaba bebekulu ng'atambula n'omusirikale we n'asonga muwa bodaboda emmundu nagamba this rubbish kale kakati omu n'agamba bulijjo neebuuza lwaki akavuga kagamba wamma nali neewuunya baguno omutwe bebekulu gwakozesa okusala ekkubo singa yafadda bulijjo yatambula na musirikale yamusazisa ekkubo. tuli ku Beyond the Newsroom okusaba video soko jimpereka like bwegiwa like oba ogiwadde muliro munywanyi ogugitambuliza ddala okutuuka ate kulise kinomu ali eyo. Abba Marcus mutabani wa Chameleone yefudde ensonga kati mu kusabula naye mu wiiki yemu Chameleone yatwaliddwa mu USA Christmas agenda asanyuka addamu anywa omwenge bwagunywa nga ababobe bamuddusizza nga mu ddwaliro ekiro ekyakesezza jjo nga biwala ttaka ng'afa bakulozza okuddukana ate oli ku nkota y'amenvu onywedde kimotoka bakuloze kuddukana ate oli ku nkota y'amenvu bakugambye walwala simanya akataago lwa mwenge okitegeera va ku mwenge genda tukulongoose ate yagutandikira na ku nnyonyi yagutandikira ku nnyonyi okitegeera ku nnyonyi atuuse eri bakoze amaalo gaabwe baguzeemu mbunywamu katini bakuloze kuddukana oli ku nkota y'amenvu gw'omanya amenvu kyegakola mu kuddukana mu kugonzaawo olubuto oseerere buseerezi oseererera ddala kati tetusobola kudda tusaasire omuntu nti bane celebrity waffe ali bubi simanya pray for Chameleone nga ye kennya obulamu tabwagala ndowooza ebigambo by'omwana bye yasooka okwogera byonna bituufu era kati bano abankusera bali bamuwasamira kyeraze lwatu omwana ayagala kitaawe okusinga abo abasirusiru
Abba yagenda okufuuka mulekwa nga kamiliyoni afudde zinembwa tezina kye zigenda kuba zijja kukaba obuziga bw'ekirogo woowenze afudde zisigale nga zikola ku byazo ono omwana agenda kwata kyalina amuyamba onene ku kika baamugoba dda nyazaala wa jjajja waabwe omukyala yawulira bye yayogera okitegeera kati omwana asigazza mase ya maama we nakitaawe kuba taata ye nga ye abaana be abaagala yagezaako okumuwandiikira n'okumubuuzaako taata yagaana okumulitula nga mu wiikendi okusitula ng'asitula okugenda taata kati eraba kati naye musajja kati naye alaba nti ali afunamu ku bbuba alaba nti ayanukula musajja munne okitegeera abanga yanukula musajja munne okitegeera kati mutokanga mwerabanga basajja n'abasajja muli you are now men ono takyali mwana nti he is no longer a kid kati nga byakunenyamu osobola okunyiigamu ng'omuntu ate nolaba ensonga n'ogamba ekituufu omwana akoze eki ayogedde ensonga kati yayinza obba yanyiigamu nga taata okitegeera naye bajja kuddawo batereri family tasobola kumukyawa kumunyiigira forever naye kenyini ajja kutuuka alabe nti omwana kyamugamba kwegamba batali ba family besonyiwa ensonga za family ya aba abo bonna balina ebizibu mu family zaabwe okitegeera abamu bakwakwata bakojja waabwe nga yebabakwata okitegeera so besonyiwa ensonga za family ya kamiliyoni balize ya family kati omukyala oyo abadde omukyala nga yalina obulumi nti yafuna challenges nyingi ng'ali mu bufumbo ate ogenze maama okitegeera tugenda kusimaawo tujja okitegeera kati ebizibu omuntu byayitamu ng'ali mu bufumbo biba bingi bimumenya omutima ebiseera ebisinga oweweerako ng'oyogedde okitegeera n'oweweera omwana yagambye full figure bro bino bibeemu tojja bisobola abitex ani bajjo you call me busy for what yabakutte ne kasuku waako n'abavuluga bwati mutuufu omwana ye alumwa kitaawe okitegeera nze nakunyumiza kyali yantwala nga okungulira bamalaaya ne cupa y'omwenge mbuula okuba nga maze okufiirwa muzeeyi wange mbuŋŋumya nemugaa kati gwe toli kyali wange ate toyinza kunkola kino oyagala nfe okitegeera kati be bano babbajjo baani omusajja bamuwaga buwazi kumuliisa mbizi kumunywesa myenge kumunywesa njaga obulamu bwe buggwewo oli omwana agala kitaawe nga mulamu talina kikyamu kyeyayogera okugamba nti kitange okimutawaanya addiction ya mwenge nabiragalalagala aba ayogedde kibi yayanukudde taata w'omuto gundi ani Paraso oba wizo yava n'agamba ajjukire omutamivu asobola osasula fiizi n'asasula bills z'ennyo wizo ye kennyini mutamivu ntuye we yabadde ayogerera mwe musula ekyo tekikuggyako kuba nti oli mutamivu okuba nti osasula ennyumba omwana yamugambye ebyo responsibility ye nga taata sinze namutuma okunza mutuufu teyaliyo ngaakugamba nzaala omwana tagambako nti ntwala ku ssomero ery'ebbeeyi gwe walubeeranga onogamba omwana wange njagala abeere mu ssomero lya kabi banjogereko baboogera kwani kamiliyoni ku abba boogera ku kamiliyoni kiba kizimbisa gwe nga taata gwe okifunamu gwe nga taata okutwereka omwana wo mu ssomero ery'ebbeeyi gwe ovimba ne weewanira kuba nkuseremwe abaana bamwe basomera miti owanga asomera eri omwana nemuteeka mu bonna basome tayinza gaana yekyo obadde okimanyi tayinza gaana nti taata lwaki watadde ku bonna basome sejja kusoma era agenda n'asoma gwe omutadde mu ssomero lyogamba buli emitwalo 2 egya dola buli mwaka gwe okisazeewo si yakugambye kati oyinza kujja noneewanirako mbu tatawo yakuweerera mu ssomero lya mitwalo 2 egya dola simugamba akantwaleyo bali buvunaanyizibwa bwe si bwange sinze niteekeddwa okweweerera kati omwana bamutegeere n'oyo wiza omusajja munyuwanjaga mutamiivu walabye engeri yabadde ayogeramu ng'olaba muntu ategeera tundi yafeesi eyina ejjudde embale atambula nakuba omuntu ku bisenge ng'atamidde basiba bakubagana ne mukazi we balwanagana ne mukazi we oyo sandula teta bava mu bbala nange afuluma ebbala naawe fuluma ebbala omukazi agamba omusajja afuluma ebbala naawe fuluma ebbala ne bakubagana bati babuuza abantu ababeereyo ekkolo ne mu mabbala geeyo makindi eyo buziga yonna bakubaganira mu bbala ne bino we bakubaganira n'oyo ani oyo nogundi gwe bagamba bukyaga basobola kulwana na bbaawe bamaze okubagana omukazi anoonya kyaga mbaogambye wiza ebigambo biki byomugambye kwe kujjamu amwambalire okitegeera omwenge muguveeko omwenge muguyitiriza wetunulire wefaanana wizo
wetunuulire wenna oweddeyo osigaza bulaggo olinga kalooli. Omwana kyabagamba kituufu mweguba mazeewo kwegamba family egenda mumutunulire family ya Kyagulanyi mubatunulire temubeegomba munagamba mutuba kuba Kyagulanyi bana eno family ya Kyagulanyi ya settinga bba abaana abaali bayaaye nga fena tulowooza bayaaye naye abaana tebabangako na bayaaye okitegeera Badman tatamira mu maaso ga toto we kaddemu Badman tatamira mu maaso ga toto we wizo buli kaseera awuza nze nafiirwa fena twafiirwa gwe wafiirwa ono na mukwano gwe naffe twafiirwa abazadde kituufu okitegeera abazadde ataliddawo omukwano osobola ofuna omulala naye omuzadde tazikibwawo olwadde nimwagenda wizo yagenda n'okufa ku radio nga mwayawukana dda muli awo mutya byogera okitegeera kati kwata bulungi obulamu bwo olina abaana okitegeera muswaza abaana kati omwana tayinza kubeera nagamba this is my dad nga dadi yagudde aswala omwana kyabagamba kituufu mumutuuze mwogere naye mu buntu bulamu mu bukakamu okitegeera yayinza okuba engeri gyasazeko okuba dressingamu kuba muyinza okuba temuli reachable eriye kwa yakugamba mbu yawandikira dadi we tamuddamu okitegeera ate awandikira ate butowe bwayogera nabwe butobwe ovuwiti buli tebusobola kubaako kyebumugamba kati ono ye mwana mukulu ali myaka 2 ategeera talina kyajja kugamba omulenzi muto omwana kati ono omulenzi ye mukulu ategeera kuba kati obulamu amanyi what addiction is mwana ali ku university asoma bagamba asoma busawo okitegeera so mwe abali mu family ya Chameleone mugiveemu omwana muleka ahadolinga ensonga ze wemba temusobola kumuyambako abantu bangi ababonabona na addiction ne wizo yennyini we yali ku addiction yemutawaanya yina tunulanga go bakubye ebisapatu mu maaso kati tusuubire Chameleone okudda nga ateredde ayinza okuddira mu bbaasa singa abateyetereza Chameleone asobola okuddira mu bbaasa kigambo ekyo kinene si kinene ge mazima kati bagee bamututte nga biwala ttaka ng'oluto luzimbye lulinga baaluuni waba teyekutte bulungi asobola okuddira mu bbaasa America yise ejjanjaba naye bonna bangi betwaya bagenziyo for further treatment bakomeddewo mu bbaasa olanya okitegeera bangi abaminisita abanene ababadde wano mu gavumenti ne bagendeyo okufuna obujjanjabi ne baddira mu bbaasa kati Chameleone yesi yagenda yeetambuza naye asobola okuddira mu bbaasa okitegeera bakwate bulungi obulamu bwabwe omwenge ogwo ogulaba gumulungi mwenge guwooma kuba nange ngunywa naye woguyitiriza muganda wange woguyitiriza buyinza obutakutamiiza mbu oyonooneka otandika okwefukira mu ngoye biki naye oganiziza ez'omunda ekibumba ensigo balina excuses zebaweezeza ekisirusiru mbwe waffe ku kyalo waliwo akasajja kanyuka walagi kanyweredde walagi emyaka 7 kali mu 8 kanywedde walagi kuva nga ka myaka 2 tekafanga ekibumba kiramu omusirusiru n'omulala n'akubuuza afudde n'ekibumba ekiramu bamuwaaki mbwe afudde nga tanywa n'afa n'ekibumba ekiramu bamuwaaki togalaba emmesi sibotogamba nti bwongo mmesi buno bulamu bwe ebyo byogera munete tonatandika kufuna bizibu kati Chameleone yesu tumwagala tumusabira atereere naye nammwe abamuliko kati yabwedde n'omukyala Juliet Zawedde wakozeemu ensobi obanga weewaddeyo okuyamba Chameleone wandibadde omuyamba n'omujja ne kuwekyo eky'omwenge mu kaseera kano nga yeetaaga obujjanjabi okitegeera bawulirize ebigambo by'omwana muleme kubeera mu vibe mwenge omwenge si gwe gulaga nti oli mugagga maama wange okitegeera baako ebintu byokola ebiyamba society naye kati ekintu ng'ekyo kyokola Chameleone redde musajja mulwadde omutadde ku nnyonyi oba ku ssente zo tetumanyi naye nga guwa mututte n'okwata zi champagne munywa naawe naye omugambye enywa kati Chameleone yafuuka musajja muwejjere ajja gwawuliriza okitegeera takyalina kasente Chameleone yalina ssente ng'aboggola kati wawulira nti waliwo nazo omugagga nkunkwatako tomulaba nga bamuwadde Range Rover enkadde n'afukamira ne yeebaza emmotoka oba emmotoka n'afukamira bebekulu osobola omuwa emmotoka n'afukamira ne yeebaza olwedde akoze ategedde amanyi sente emmotoka egula sente mmeka ono yalemu okwekwata obulungi kati okutte Chameleone omututte mu makaaga ate ozze ku mwenge omuwadde anywe
oyo kati alina kubanga mulalu bamusiba nanjegere yingira ekisenge teri mwenge friji ne mugifulumye ne mujjamu buli kyakunywa ne mumuteera mu mazzi glukosi bijuisi temumukiza kudda mukomba ku mwenge ne ogoro kuba olumugagoloza omwenge kwegulaga nti omuntu mugaga simanya chupa ya milioni 2 echupa simanya ya bichi simanya ne chupa simanya kabaka mutesa je yanywako nange je tuli mu kunywa shegera bayina ebintu ebyawe kyali luline kati bwe kiriba bintu bya kisiru jango koleyo challenges ziraga nti oli muntu wabuvunanyizibwa ali sigenda mu masomero awo abano bagulyo uniforms ye charities obawe ku bitabo nayo uze n'emyenge gye beige muri mu kunywa oshegera ayo awensi yavaawo omwenge gwafuka gwa layisi obwenge tegulaga nti olina sente nti osobola n'okuyamba ensi omuntu kozesa sente zo z'olina okuyamba ensi n'okukyusa society y'abantu bo kamiyoni omukutte omujje wano omukutte eri ate omuzizza ku mwenge abasawo bamugambye eva ku mwenge g'omulesa anywa ku mwenge mbunywamu walumbe mubbi walumbe agenda kubba mbwa walumbe agenda kubba mu mwenge gwonywa walumbe mwagenda okubba kakati ebyo nga tubitadde ku mabbali Katikkiro kya Hospital Mayiga basinkana ne His Excellency Bobi Wine amugamba mukowo akabanga kabadde ki kawera era bangi ne boogera ebigambo awo ne biyitingana nga biwanvuwanvu era biki ate leero fulufiga akedde vuma baana ba Bobi Wine nti abaana tebalina mpisa tebafukamidde buuza Katikkiro biki naye nga fulufiga just alina ng'abaana baaliko fulufiga ire ekirwadde bakita mental catatonia munkuzire bannange kati ate ekyo kyebayita batya kyekivaawa alina ekirwadde bakita mental catatonia buli omu yalabye ng'abaana bafukamira nange bwe ndaba wuuno waneeno eziti Sharom wuuno wansi ne Katikkiro n'akutamamu asobole okufitinga height y'omwana amubuuzeeko kati fulufiga alina ekirwadde bakita mental catatonia kati tusobola kudisikasinga ekyo ku fulufiga nti abaana tebabuuza abo abaana be basinga okuba n'empisa mubaserebu abaana abasinga mubaserebu be Uganda nze Kyagulanyi asetinze ebintu bingi ate abantu bonna kwe batalabidde tebalabiddeeko kwetunja family ya Kyagulanyi ani alimu omunywi w'enjaga gwe kyakuba ne kimalayo ani aliyo omunywi w'omwenge nga omulala gumutunula nako gumufaanana ani mumpe omuwaati nkuwe sente banjo tabikola atanywa banjo gwe omulaba nti ono munywi wali omusanzeko nga tali soba mulimu ebintu ebyewunyisa kyendi mukugamba bantu abalina akasente wano banjo mulaba edduka ye musajja omu kubasinga properties wali omusanzeko nga tali soba neweziba sawa mmeka neweziba mmeka mu famire y'abakamiri mpaayo omu ali soba ng'ogyeko n'omugenzi bambi omukama mumuze mirembe mune kali akatoka ekke agenda kakyale katugende ku Palaso ali soba lumu na lumu Palaso abasoba lumu na lumu Wizo ye tabangako soba Wizo yakoma okuba soba we bakubira bombo ku Latine Chameleone mu bigi 5 nali mu senior 2 ebiseera ebyo nga Wizo baya akamala ba senior 4 oba yalina mu senior 4 nadduka ku ssomero mwana yagamba mbu taata wa Wizo yafa radio yali taata we so kati eno family abantu baayo batulaze ekyokulabirako kyamaanyi nnyo naye twagana kukkiza family muwala nampala ne Kyagulanyi mugamba banywi banjagale tolina gwe wali osanze nga tali soba kati enjaga baginywa ddi bayinza oba banywamu ebawa vibe kalinamu omwenge munywe oguba wa vibe family abaana obalaba abaana ba Bobi ono munkuseera kugamba mbu tebabuuza tebalina mpisa obutambi bwo bonna nga abaana nga tebabagamira kubagamba nti mufukamire waliwo abaana bagamba fukamire obuuza abantu nga mumujjukiza kijjukize kati nga abafa ababankuseere omwana mugamba fukamira oyo mufukamirira naye abaana bali nti ono Katikkiro ne bafukamira kati mwebye mugamba nti bano simanya mbu Bobi simanya tayagala kabaka biki tayagala Katikkiro ezo emboozi singa n'ewaka gye ziri era n'omwana akula akimanyi nti tumwagala nga bamulabako bamwewala olera kyegamba omuntu nga mubeera we waka ne munyumya ku muntu ne mugeyo omuntu olaba kagundi akabeera ku TikTok bakayita Kulu okero bufolowinga komedi wa Kulu
omukazi asobola okujja makulu simanya makulu oli otya ndi gyendi nti mutabani wo biki namugamba ha maama nno gamba nina olugambo oyo omukazi nga saamugamba byewamwogerako wano bakaita kulu kati ka projectinga life y'abaana ebyewaka ebyokumiziga ebyomukyalo nti omukazi abeerawo ng'ageya mukaneiba ng'omwana awulira okitegeera namugamba wabaze mugambe maama taliyo nagamba kale naye maama agambi wamutama agambe taliyo mwesonyiwe kati kiki okusinkana kwa Bobi Wine ne Katikkiro kiraga kitugambe nti tewaliwo bad spirit between them bad spirit esobola okubaawo naye this is politics bino byabufuzi ebyobufuzi byabamacuwa si byababakapere olunaku lwaleero omanyi omwami era asigala ne bamukyala abamwami Joyce Nabosa Sebugwawo nga yaviiriddwako omwami we nanenya Ssaabasajja oba oliawo ne Mengo obutavaayo kugenda muziikirako nakumubeererawo mu byonna bw'owuliriza enjogera ye ng'alinga agamba yabadde ayagala Ssaabasajja Kabaka agenda amuziikireko kuba ategeezezza nti Muwenda Mutebi nga tannafuuka kabaka yatambulanga ne mwami Sebugwawo twabeeranga naye munda z'omutima omubi Abaganda kiki kyabadde ategeeza Sebugwawo ate nga famire eno y'emu eyogerwako ko okubeera nga yali ebaddeko n'obulabe obutuusibwa Emmengo so n'obulabe obutuusibwa Emmengo bwe tugenda okutuuka mu maaso awo tusooke ku nsonga y'ebigambo bye byayogedde ensonga y'ebigambo bye byayogeddwa obubaka bwa abantu abasinga balowooza nti Nabbosa yabadde abusindikira kabaka nze si wendowooza yadde abuweereza ffe olabaye obwakabaka ne kabaka bintu bibiri byanjawulo yabadde abiweereza ani bwakabaka si kabaka bintu bibiri byanjawulo obwakabaka ne kabaka byawukana bitya kabaka asobola okuvaawo tusobola n'omukuba emiggo ne tumwokya omuliro kabaka kyali kibaddewokko si gwe gusoose Abaganda ne bagoba kabaka ne baleeta omulala baleeta Bakalema awo nga tukyali mu ntalo z'amadiini Wangereza wa Falansa wo abafa abakristaayo bazze abaprotestanti we bali ab'ennamirembe n'abeerubaga kati mwenna muge tuleete Kalema yali musiraamu yali kiweewa nga musiraamu naye nambala naye ne bamukuba ne bamugoba okitegeera obwakabaka bo tebuvaawo kusigalawo era buli omu alwanirira ntebe eyo ey'obwakabaka kabaka alina emikolo gy'ateetabaamu gamba ng'egy'okuziika talalika ku bafu okitegeera olaba takkirizibwa na kuziika kitaawe agenda bugenzi n'abikka akabugo okitegeera talinnya wali mufu Nabbosa Sebugwawo omukyala mugezi okitegeera mugezi ono yakwata abataka n'abatwala mu State House anti kati ffe kyetulowooza mu byobufuzi by'Emmengo birala ffe yesi twafuna busungu nti Museveni Semayalaka yawa kabaka obutwa ez'eŋŋambo eziwungeesebwa bano abantu bakolya nnyo ku diplomasi nti Nabbosa y'omu ku bazzaawo obwakabaka ekyo saagala mukyerabire saagala mukijjawo saagala mukimenyewo ye ne bbaawe baafuba z'empagi eziri ku bwakabaka buno obwa 93 obwaddawo kabaka lyoka atikkibwe Naggalabi oyo omukyala ne bbaawe okitegeera kati byayogera abitegeera taye tagamba nti kabaka mbu yabadde alina okuzira kuba amanyi kabaka byakola ne byatalina kukola naye obwakabaka the kingdom not the king ali ku bwakabaka obukulemberwa ne Katikkiro Mayiga ba mukwano that is plastic ekyo kiri cosmetico omukwano gwe mulaba ogwa Nabbosa ne Katikkiro guli cosmetico ng'omukwano gwolaba wakati wa Kyagulanyi ne Katikkiro ontegedde
omukwano gwe mulaba gwa mawulire gwa mpapula gwa bifaananyi dizi cosmetical nti abakulu n'abakulu basinkanye mwebuuzeeko but deep inside Kyagulanyi ne Mayiga kuva ku ttaka ly'ebusaabala nga baagala oddi mu bbako Kyagulanyi Katikkiro ye yakirimu Katikkiro yalabikako ku program bagiyitanga face off ne Semweya Musoke yalinga ku NBS olw'Essande akawungeezi zalinga ssaawa banga 9:10 kati Kyagulanyi basooka ne bamuyita n'anyogera story ye nga buli omu etegereka buli omu ng'agimanyi buli omu yali amanyi engeri Kyagulanyi yafunamu ettaka ly'ebusaabala byalinga bya showbiz Kyagulanyi bamubanjako n'akasente nga bagamba bagala ditwala simali mulemyo sasula ne bamutwala mu kooti najja ne briefcase ya sente nga ejjudde dollars okigera yagenda n'akwata omutwalo gwa dollar oba gwali gumu kitundu n'agenda n'aguvungisa n'agamba mumpe dollars 10 oba emwe oba 5 busobole okubanga bungi bujja mu briefcase sente za dollar okitegeera naye nga ba dollars 10 ebisobola okujjula n'asasula ettaka linaalimalayo kati bino ebibajjamu ebyokwagala okulimujjako byali bya kikumpanya Kyagulanyi ettaka yaligula ffenna tulaba twali bakulu 2011 awo 2011 nga tutegeera 2011 mbadde nina emyaka oba 22 nga nina ne video library awo ku Majestic Plaza okitegeera nga tukola tutegeera tuli mu business nga tubimanyi tubeera mu bivulu kati omukwano gwabwe guli cosmetical okitegeera guli plastic awe wava ensonga egamba nti Kyagulanyi tayagala Bwakabaka akuba nnyo Bwakabaka nedda Kyagulanyi osobola okuba n'embeera n'omuntu okitegeera naye nga towala na family namba osobola okuba nti omwana w'omwe simwagala oba mulimu embwa y'omukikomera sigihagala naye nga abaamu obaagala mukolagana naye obagamba embwa yammwe mugisibe ebintu ebimu ndowooza tubiraba ne tutabyetegereza ne Kyagulanyi alekayo omu ku bantu abasinga okwagala ensi yaabwe n'obuwangwa bwabwe yes n'Obuganda n'akeera n'azaala omwana n'agamba ono Kampala n'azimba ekizimbe kye n'akituuma Semakookiro kati omukwano gwa Katikkiro ne Nabbosa gwe gugamba mulaba nga abakola tebakolagana ng'abantu baafuna obutakkaanya mu mirimu bibaamu we baali bazimba oluguudo olwo olwa Kabakanjagala bano baali balusimbidde Kuuli okitegeera nga balusimbidde Kuuli biseera ya 2015 awo 2016 Kabakanjagala ogenza oluguudo lwalinga lubi nga lulimu ebinnya oluva we Mmengo ku gundi ku CBS ne lujja paka eno kutwekobe ku lubiri nga lulimu ebinnya kabagita Kabakanjagala road nga buli baagala oddukola oyo yali omukyala Boyce Nabbosa yali akola Mmengo ebiseera ebyo ng'ali Mmengo nga tali ne mu gavumenti eno eya wakati ng'aweereza oluusi naye kusinga ddala ng'ali Mmengo kati nga bano bateekawo embeera y'okwagala okulemesa oluguudo mbu kuliko emiti gya buwangwa kuliko emiti gy'abobutiko kuliko emiti gya biki okitegeera omukyala nagenda nayogera ne Kabaka nga Kabaka naye ayagala oluguudo lukolebwe kuba lumuswaza golden mayiro bagiyita golden mayiro golden mayiro eva ku CBS paka eyingira mu wankaki w'olubiri ng'erimu ebinnya tanka obote ze bayisaako mu 1996 ne zirubomola paka nakati nga we luli 2015 ne baluzimbidde kagamba kiswaza oluguudo balukole nenga bana abali osimanya abakulu b'ebika oluguudo kuliko emiti gya Kabakanjagala simanya biki kuliko emiti gyaki ate ginaddawa Kabaka n'agamba Nabbosa oluguudo mu lukole ebyo ebiti mu biteme mu bindeetere nja bifumbisa wano ewange ekireka kuba nfumbira na kunku osegeera yagamba Nabbosa emiti mugite mu luguudo balukole Kabaka yennyini yagamba Nabbosa mubiteme ebiti mubiteme mubireete wano nze nja bifumbisa nfumbira ku nkuwa newange kati Nabbosa enkolagana gyalina ne Kabaka y'amaanyi nnyo okusinga ne Mayiga kati balina kye bamujuwetekako mbu mulimu omukazi eyava mu famire ya Nabbosa yeyatta Kabaka nemuwa obutwa obote gwe yasindika oyo omukazi gwe boogerako bamuyita tatuseka nnyo embozi eyo njiwuli naye buli omu aginyumya lulwe ate kati wabanga omukazi yava mu famire ya Joyce Nabbosa Sebugwawo yeyatta Kabaka Muteesa Mutebi takimanyi
kati waba akimanyi amuwaati ate omulimu mu Bwakabaka waliwo bikkirira ensonga nedda tewali kubikkirira nsonga omuntu otegeera omuntu ng'omuntu Ssekinoomu nedda baaba ekyo tekiriiwo omuntu akuttidde kitaawo bagamba anakujja emize ageya nnyoko ng'owulira kati ate akuttidde kitaawo kwogera bwogezi ku mmange nkukuba eŋŋuumi kati ate anzitidde amutse ontegeera kati bagunjawo ekyo ekiboozi nti omukazi tatuseka nnyo ye yawa Kabaka obutwa ebyo ebiboozi byaliwo kuva dda omukyalo oyo n'okufa yafa bambi naye Kabaka Mutebi Muteesa wamala okuwaŋŋanguka ng'obbota amaze obumukuba mu 66 Meeya 24 abalumbi olubiri paka mu Juni eyo 2 Kabaka yafulumira okugenda atandika olugendo lwokugenda paka Bungereza yasooka Ssembabule gye yeekweka Oshegera waliyo omukyala bamuyita Angelina Nabakooza Essembabule ye yakweka Ssaabasajja Muteesa okumala omwezi kumpi mulamba ngali Ssembabule yali mukyala munaku munkuseere muwejjere nga namwandu yali mu myaka 47 nga namwandu okitegeera nakweka Kabaka Muteesa okumala omwezi mulamba nga wamufumbira emmere wamukolera buli kimu okitegeera naye omukyalo yoli she was never recognized paka 2009 Kabaka we yasiima namuwa ekitiibwa ky'amafumu n'engabo ng'amaze n'agenda nakufa yali amaze n'okufa bambi teyasiimibwa lwansonga yali muntu wa bulijjo she wasn't popular she wasn't connected ontegeera kati we babanga emmengeri abantu abasobola okubeera awo ne banyigiriza abantu abamu Kabaka kitegeeza nti akirimu si abakirimu menge baddemu emuvu ewaladdewo ono omwami bamuyita Dr. Muhammad Buwule Kasasa yali dokita wa Edward Muteesa naye olabye byamutuusibwako olabye byamutuusibwako nga baagala okumubbako ettaka ly'ab'emmengo abo naye si Kabaka ab'emmengo abakungu abamu ne baagala omubbako ennyumba ye y'ebuziga olewo omuntu omu agibeeramu mbwe edizi yaweddeko naye omusajja yayamba Kabaka Muteesa Ssekabaka Muteesa ng'ali mu bwaŋŋanguse Muteesa baamukwata n'afuluma n'adduka ne basigala wano abantu be bonna ab'omu nju ye bonna ne babaggalye ne babasiba including his brother Omulangira Simbwa obote yabasiba okitegeera ne mama wa Muteesa mama wa Mutebi Kabaka Ronald Mwenda Mutebi naye ng'ali ku mbeera mbi obote ayagala muyisaamu gaali sneakings out of the country ne bagenda kati ono omwami Dokita Kasasa Buwule Muhammad yafudde guno omwaka 2024 yakafa yasobola okubeerawo okuyamba Edward nga muweereza akasente ko yali musawo we personal doctor nga muweereza akasente Kabaka yafa ali bubi Bungereza omusajja yaleka wana ebitiibwa n'amajjolobero n'aleka amataka n'aleka ebizimbe naye yafa asula mu nnyumba ya kisenge kimu Bungereza okitegeera mugende musome ebyafaayo okitegeera Kabaka we yafiira mu 69 ng'ali bubi okitegeera n'okutuuka okuba nti yasobola okuweebwa obutwa mu mwenge yali talina na bukuumi ng'alina abantu be batono ab'olubatu abamuliko wano oliwo omukyala abamubeeranko bamuyita David Mpanga Fred Mpanga yali atone geno tata wa Daudi Mpanga kati tata wa Daudi Mpanga be bamuliko naye nga nabo olaba tebeesobola kiryawo ky'amaanyi gavumenti ya Bungereza yagana okuwa Ssekabaka obukumi obw'enjawulo nga bamugamba mala kukkiriza nti gavumenti y'obote yeefuga era ogikkiriza munaabigaana nagamba nze bawamba buwambi gavumenti yange okugenda mu kwekalakasa kwa 66 kegugungu ka 66 obote twali tumaze okutegeka okulonda kwa 67 tugenda mu kalulu general election okitegeera obote alyoka akuba Obwakabaka ng'omwaka oguddewo twali tugenda mu kalulu kuba twafuna independence 62 5 years later nga mulina okugenda mu kalulu 67 ne72 okitegeera kati ebintu bikyukiraawo nti Amini amilitarizing eggwanga lino ng'amaze okulumba olubiri kati bano abakyala Nabbosa Ssebuggwawo n'omwami we bakola kyamaanyi okuba nti Kabaka bamubeererawo ng'akyali Ssaabataka nga tenafuuka na Ssaabataka nga babeera ne wano waliwo ekiseera Obote nga amaze okukuba olubiri ng'abantu beeganye Obuganda nti nze siri Muganda kwegamba Joyce Ssebuggwawo ne Ssebuggwawo omwami we balwanye ekinene nnyo eri Obuganda
kati waliwo omukazi mu Bungereza mu Bwakabaka bwa Bungereza bali bamuyitaani yali Margaret Thatcher mchala bamuyitaani uyu Margaret Thatcher yali Mungereza yaliko prime minister uyo muchala kati Nabbusa Ssebuggwawo weno weri abakazi ababadde ab'amaanyi mu Bwakabaka uyu Nabbusa nti wano ekisala kyatukanga okuyitibwa Omuganda abantu beegana nze siri Muganda munveeko obote nga mazoba kuba abantu beegananga Obuganda nti nze siri sebo siri nabatandika n'okwogera oludokolo nga tulaba nti ku mulembe guno tulina abantu baffe bangi beegomba okuyiga Olunyankole yefuula Omunyankole afune oba omulimu okitegeera asobole okufuna ngeri gyayitawo nti ne ku mulembe guli abantu beegaana Obuganda nga bamugamba oyo Muganda nga yeegana nze siri Muganda naawe tonsibaako ggwanga lyammwe siri Muganda kati Nabbusa akugamba nti baawe yatambulanga ne Kabaka mu kaseera akali akakazibu okitegeera akakazigizigi bakayitanga akaseera akakazigizigi kubanga kuwesaddaako okutambula n'omuntu nti oyo Muganda akaseera kaaliwo abantu lwakuba beerabidde ate abamu tebasoma yatambulanga ne Kabaka era yamuyisa linnya lye Mutebi so si Kabaka kitegeeza ki nti we have twemanyi nnyo waliwo omuntu nga akuyita erinnya lyo okitegeera mwaliwo kati osobola okusanga omuntu nga myaka ali myaka nga 67 deni oli myaka 25 kati nga kizibu nnyo okumuyita erinnya lye plain nti Kakooza okitegeera era otayako ali kamwami Kakooza kuba omutyatyamu naye omuntu amuyita erinnya lye plain nti gwe Kakooza jangu wano baba beemanyi nnyo kati omukyalo n'okugamba nti Mutebi bawange yatambulanga naawe nga tunnafuuka na Ssaabataka beemanyi kiwanvu nnyo okitegeera era yafunikidde akugamba bana Obwakabaka tubukoledde okusinga bano ababutandise ababulabye ejjo nga tegeeza bampuuga bamayiga obukambu bwabadde bungi mu mmesa omukazi mutuufu ffe tujja kumusibako bye twagala olwokuba yadde wa Museveni naye tujjukire bano omukyala mukulu takyasobola bino byabufuzi byaffe ebyekivubuka ebyokulwana ebyampalaniraako ebyokusiiga enziro yakwata abataka n'abatwale wa Museveni bagende balabe Kabaka waliwo okuyayana kungi okuva mu bantu ba Buganda nti Kabaka tebamanyi gyali ekyo buli omu akimanyi mukijjukira tetwala mubeere bakujjukiza buli omu yawozanga Kabaka aliwa ontegeera buli muntu yabuuzanga mayiga galidde Kabaka waffe tetumanyi Kabaka gyali nebuzibu ki obuli Emmengo awo Emmengo waliwo bamafiya bangi kuviira ddala ku Mulwanyamuli noonya Mulwanyamuli omugyeko story ow'ekitiibwa mukwano nnyo gwa Bobi Wine era bamuwalana lwakuba nti kati akolagana ne Bobi Wine bantu bali babiri kati abaliko bakatikkiro wa Buganda abaweebwa ekitiibwa era nze abo wembalaba sibuusabuusa ntegeera yaabwe omwami ow'ekitiibwa Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere ono omwami Dani Muliika abo abaami babiri mbawa nnyo respect okitegeera buli woobalaba si bantu bankwe tebaliiko nziro yonna n'olwekyo famire eyo ng'emuli mu musaayi Obwakabaka bumuli mu musaayi yabwagala nnyo era ng'awanye ekitiibwa Kabaka we n'olwekyo omuntu yenna aba takiraba mba neewuunya bwewuunya era nemmanya nti tuba tulagawa ensi eno ebeeragawa tusiimenga ku bantu abakola obulungi Mwami Ssebuggwawo munsonyiwa okwogera kino Obwakabaka bwa Buganda bwandibadde buyimiridde wamu naye okumusiibula kati omukyala feelinga nti ali disappointed aliriddwamu olukwo okuba nti asobola okufiirwa omwami we Mmengo si Kabaka Mmengo kuba kati Kabaka ebintu ebimu bimusukuluma mutunulire Obwakabaka bwa Bungereza ngeri gye badde butambulamu twalina wano prime minister bamuyita David Cameron bebamu ku babadde abakyasinza okuba ab'amaanyi bano ba Boris Johnson babadde biyenje baje baze wano mu covid n'abaluma ne badduka oli David Cameron yasinga okwatikira nnyo kati ku mulembe gwaffe guno ogw'abavubuka osegeera nti yasalawo ne kati ne Queen ng'asobola obutamanya kyasaliddwawo kati bano baba bavuga Obwakabaka netekyeza nti ate abafuuse Kabaka
kati omukyala n'afiirwa omwami we ali ku eyo level nti obwakabaka okuddawo maanyi ge sente ze kwewaayo kwe na kulisikinga. Bano abasajja si bebaagala nnyo obwakabaka okuba nti waddewo bano ab'enakasero n'entebe. They never wanted this kingdom to be returned, restored. Otafiire ekikugamba lwatu wano netwagenda mu kwekalakasa kwa kabaka 29 yagamba Museveni nti I told you tetukomyawo bano abasajja tetubakomyawo. I told you inigulu we inigulu naye nga tetukomyawo bwakabaka. They never wanted the kingdom to be restored. Kati okubeera nti omuntu yayita mu bantu waabwe n'amanuvaling obwakabaka ne budda. Omusajja oyo Sebuggwawo n'oyo omukyala Nabuggwawo Sebuggwawo Nabosa sorry ansonyiwe mpaji y'amaanyi okuba nti asobola okufa Mmengo netasindika yadde obubaka obukungubaga yadde omuntu okugenda okukiikirira. Era walabye ababadde bali abayivu oyo omwami Muliika kuba he knows how strong that man was mu kuzzaawo obwakabaka impact gye yayina. Ono kabaka Mutebi yali aleme n'okudda wano nga yali ali mu bulamu bwe bulala ali mu biceppere afunye abakazi be Abanyarwanda eno gye yazaala bano baddu bani bajjunju yali mu bulamu bulala akimanyi biri byagaana. Tuli ku Beyond the Newsroom njagala okubebaza bwebale nnyo gye mutuusaako engalo gye mulimu bale kubeera nga mukyatugoberera okutuuka wano. Omunkusere by the way nga tumaliriza nga wrapping up tuli mu program weekly recap ne Julius Caesar Chabei nga tumaliriza ensonga zino nga tuwumbawumba kwezo kubanga ensonga nnyingi zetuwogeddeko naye ate ndowooza tutuuse ku nkomerero ye. N'olwekyo nze kyeŋŋamba omukyalo ne kyeyabadde agamba abantu mubawenga ebimuli byabwe nga bakyali balamu ne baba bafudde at least basiimibwe. Ono omukyala yadde teyeetaaga na kitiina government send off ya government kigenda yadde yeetaaga ya bwakabaka kuba bwe yakolerera takolerera nk'okuba mu government ya Museveni yakolerera bwakabaka ensi Buganda nsi Buganda is not a tribe, Buganda is a nation. Okitegeera ye yakolerera bwakabaka ekitiibwa kyabagwana nti bansibule ng'omuzira wa Buganda naye bakoze buli kimu ekisoboka okuba nti omukyala tafuna na recognition tafuna yadde nti twabitegeerera kutegeera nti omukyala yafiirwa bbaawe nga ka video kamaze okutambula ngamba oh no this shouldn't be. Abantu betukolerera bino byetukolerera byetusasulwa tusibule. Bannayuganda mwenna tuli mu nnaku nkulu nnaku za ggandaalo mwenna mwegendereze gye muli bane mukuma obulamu bwammwe nga kikulu temunywa nnyo temunywa ne muvuga si motoka zokka ne wali mwebereremu obulamu kya bbeeyi okitegeera mwekumire ku mukutu gwaffe buli week tubaawo okubasunsulira ensonga nga we zibadde. Nze mbasiibudde. Oyo no ye Julius Caesar Chabei Zedeni abaddewo nno okubeera nga nkubiriza programu eno weekly recap omuba ensonga mpitirivu nnyo nnyini ddala naddala ezo ezigenzi maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda mu mawulire gonna bingi bye tukoonyeeko oyinza okuba ebimutookereziganya nabyo oba oliawo ng'ebimu obadde tobitegeera naye nga kaakati obitegedde nkusaba kimu kyokka teeka mu comment section yawo obubaka bwo ate tujagenda mu maaso n'okubeera nga tubukonsidalinga kuba kiba kya muwendo nnyo nnyini ddala nga tufunye feedback eva eyo gye muli ebisinga Julius abyogedde obulamu kyekisinga byonna ebirala biddizibwawo n'obulamu bwo tebuddawo akuume atakuumira mpeera tuddemu tusinkane mu weekly recap mu wiiki ate era ejja nsigale nzeddeni BTN Media Beyond the Newsroom mweraba. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.